oh sister wange ka Florence nampi jankubiddeko bane missed call anyway kubire sis onkubidde no mu budde wa kazannyo Flo ya oli bulungi mukwano ahani mbadde njagala kubuuza kayimba kanga kapya wakalabye aka silent wanje honey your network baba Flo network yo sikuulira bulungi mukwano oh thank you andi waka just mbadde ndaba kazannyo waneeno kagenda mu maaso ku telefone yaffe naye bannange Flo tomanyi ngeri gye nkwagalamu sweetheart thank you so much wembeera nga tu baba aliwo akonkona kansoke ndabe wanjani oyo sorry baba sorry Auntie Grace Maama Brighton Banange Lero nguliridde ku ddoboozi mu kabokcha bane nsanyusa okulaba nakuwadde haga ne mama corona togamba nti ate neyisizza bubi nabiyize ejjo mutabani wange yazze John Black nagamba mbuno baba tebakyakwata mu ngalo mukola muti nengamba ebyabayimbi bijja kunyuma onyiridde Maama Brighton onyiridde osinze emimwa nkulabye eri ng'ogenda okuyiwayo amazzi ku makya nenkulaba nengamba nti Grace anyumye obulistika obwo mbwagala nnyo obwo bulungi nnyo nagende wa mukwano gwange eri mu tawuni nemusanga abina nemugamba mpeeko n'agaana nemugamba bwe nagende wa Auntie Grace ajja kampa munene waliwo Maama Brighton abantu abatalina mitima mirungi abantu Brighton nga nkuwa Auntie Grace banne mbadde singira nko mu njuyo enjuyo emenyekete weerabidde firiji nu ezo firiji ogiraba nayingera gulya mama wange firiji mu kyalo mama wange nemugamba nti mama nkugulira firiji mama n'agamba mbu ayagala ziri ennene ate nendaba firiji eyo nagiraba nga bagireeta nenjagala nange nkuwe amazzi onterengayo oba nkuwenga amazzi onterengamu nange nnyo ku mazzi agalimu balaafu mama we n'agamba tinagaana n'agaana omugulire fridge mukyalo ate sente weeziri sente teziriiwo tegedde mama bora annanga nti gulo muunya bulungi obuwoowo nja kuwaayo ka mama bora tofaayo ogenda kumpayo akawoowo ate olaba nze bwompa akawoowo sijja kukagaba temba nkuwadde nafunye kano kagundi kano okalaba Maama Brighton dress yo nungi I like it oba mpe nyimbiremukko gwe temuzza era ogenda gamba nkukiina temuzza gwatazza Maama Brighton anti gulo bannanga anti manye mbadde wano nga njogerako ne baba Florence nampi gy'omumanyi akola ku BBS kuto owentununsi oyo yennyini omukyalo omweru mulaba ku telefayina kyakyanke oyo omukyala mwagala anti ewaabwe ewaffe obeera wali wewaffe wali ewabano bali wano naye nkubuulire abo abakyala ewaabwe balina olugambo aba Florence balina olugambo nze mumanyi maama we aba ayita maama wange senga mama Florence nampijja aba ayita mama wange senga naye oyo omwana nze banta matombuulira bisiraanire nze kankubuulire nze oyo nampijja mumanyi Maama Brighton tombuulira nze nyonga muwala mulungi ate okuba mulungi kugana kuba na lugambo kati nze kankuli singa baba kinyabo kikakamu ni mukakamu owawa kati kankuli oyo ayina muganda we muganda we abeera London oyo muganda we ogende London yasawula basaddaaka nzo tolina kyongambako oyo Florence nze mumanyi buli kimu kye batuuseeko maanyi gange yajja Kampala nga talina yadde akagatto nze namuwenga nze ombuulira abakazi banneerabira ndi eno nasiiwuuka ninga kale kakati ebyo ngambe mbitegedde ebya Florence akagatto
London n'ebirala kakati Maama Brighton kye kibadde kikuleesa ozze tulaba akazannyo nteekeko ozze kuŋŋamba ki ozze ondaga akateeteeyi TV oyina zino ennene nazirabye taata maama nzirabye nti nyina zino ennene kakati TV ennene akateeteeyi oli okubeera nga akagatto yakajjawuwo wamuyamba kiki ekituufu ekikuleese kale byonna mbitegedde ne bye mbadde nkunyonyola nti mwagala nnyo era kakati naye mmutegedde kuba akati bw'obutegeera omuntu Maama Brighton kazannyo ako nkagala nnyo oyinza butakagala n'emmere esiriira nkagala nnyo mulimu omwana wa kojja wange waliwo aligenda ogiwuliriza anti kakati mbadde nzize omanye emboozi ekwerabiza n'omulwadde kakati ekiriwo munnange omukyala w'engoye abadde andeetedde engoye ne mugamba nti tosobola kunguza ngoye nga nina antiggwire okitegedde antigguresi olaba kano katoopu abakatoopu ne kano abadde andeetedde engoye engule ne mugamba tojja kunguza ngoye ziri jupu engoye ziri jupu nazikoowa ne mugamba ajja kunfunira akagoye akalungi nanfunira ne kano kati anti Grace gwasalawo ngule kagoye ki oba ngule ki okitegedde nampa ne kano naye kaneeno nga sikakumpewo kano sitebakambale kumpewo Maama Brighton Banange otama oyina engeri gy'omenya omutwe gw'omuntu kiki kituufu ky'obadde oyagala senguka anti Grace bw'olaba nga nkumenya ng'osenguka wansangako ku mizigo owulidde nondera engoye kituufu nakusangako nondera engoye mmanye lwengula ne lwesiigule nonderemu abasereebu mwembe kale Maama Brighton tubeere bakakka te nondera akalungi tolondesa ttima Banange Maama Brighton banayo n'engeri gy'onvuga sipiidi gwe kennyini okonkonanga omuntu atali wa buvunaanyizibwa twabiwulira nasooka oggunda oluggi n'ogaba ne omuntu ng'afe ako kali katya kano sikakwagaliza Maama Brighton oli mukazi mutonotono kafiga ku kalungi akawato oyogedde kufiga bangamba Maama Brighton kansooka nkulondera engoye nenno kano katoopu si kabi by the way nkwagaliza kaliwa kano katoopu ako ne kojanga akayina mu kyalo bwe kato kennyini naye kalungi ako gye waba kayina katobe kano by the way olaba kati eno ogiraba eyo sweater pant eno si sweater pant sweater pant si zezino anti mpulira Spice agamba sweater pant anti Spice sweater pants zabagamba ebeera gundi ng'efaanagana n'ekipale nga bisweater it is a sweater pant nekakati kano it is just a sweater ko kenyini ka sweater naye kalungi Maama Brighton kana kantu kali classy kaliwa by the way buno ntambula nnyo London babwambalira mu classy mbadde ntegeeza nti kalina omulamwa kalungi kamaanyi ndoza kitegera kamaanyi nawe ogenda n'ontama Maama Bula olaba kana akasweta kalungi nnyo Maama Brighton kalungi ogula era katulaba siganagenda wala Maama Brighton kwata engoye zino kaliwa kemantwala kano Maama Brighton ate kati akaleesayakulin nkwambaliremu Maama Brighton yambala naye njakkambalira ewaka kakati kano nga tukatadde mbadde manyi kati ogenda kasasula kane by the way abadde akagambye mmeka 12 kati olaba takusedde Maama Brighton yagenda okwate museefu yo kano kamu Maama Brighton ogende kuba kati akazanyo ngeri gye katuusa tinetata okimanyi habi anatera okudda beya okitegedde Anti Grace kati ekiriwo atolowooza akasente mwekali tewali akasente konna nkamalidde mu kugula mmere y'abaana kakati olaba mbadde njagala nguleyo obulala owange ne mugamba mpeyo obulala ompole kati bwona mpola nze nja kukuddiza tera nedda Maama Brighton wajja atona anagenda wala ogenda ewala tankusala ekirimi ojjukira lwajja n'ongamba simanya mukaaba abawazadde simanya bwe kitolina ssente Maama Brighton nenkuwa omutwalo ogujjukidde Maama Brighton ogo nagocha Maama Brighton byadde ebyo Maama Brighton kakujjukiza noko Maama Brighton n'ongamba eri gye mwali mulaga eriye sigana kunyonyo ate nkujjukize ojjukidde mu mwali mugenda mu dduwa
Maama Brighton nenkuwa akasente kali emitwalo ena. Wakamba ati olijjo obadde ng'onsuubiza nti weewola ogenda kunzibiza tewakamba kakati olwagalira nkuwe naye mmwe era muyina ku Maama Brighton njogeza olulimi olulungi eno lockdown Maama Brighton abantu bonna tetulina ssente mpola tokambuwalira nedda kankulaga ekituufu ani yaani Grace Kani yaani. You people should stop taking others for granted. My dear, no, let me even change the language. Grant tomwogerako kojja wange. Toyogera ku kojja wange Grant. Kanzire mu Luganda. I said stop. Banange nze ntabwa. No, Maama Brighton. Lekera okunsiruwalira. Nvuma mu Luganda lwentegeera kamama. Ngambe lekera okola ki? Funengeri gye nakuddamu. Wajja no newolako ezasooka, no newolako ezokubiri, no jezo. Maama Brighton. Fe mu lockdown tukola. Wano labawo stage. Ndaga. Waliwo stage wano. Waliwo stage wenyimbira. Waliwo stage wenyimbira. Maama Brighton omuntu wakusiriikirira. Tompa. Nze ngera sobola osasula ebbiri. Auntie Grace. Nze nsasula ebbiri. Tanganyita kanula nnyo maaso. Ojja kuntiisa sijja kudda. Dirwe nali kanulidde. Nakanulira ddi. Naye mpulira zenna ntuuyanye. Tuuyanira ddala ogenda kutuyana ne watasoboka kubanga Maama Brighton olina akamanyiiro. Lekera okubeera n'akamanyiiro. Maama Brighton nkukwatiddwa ekisa emirundi mingi nnyo bingi Auntie Grace Kani kino, Auntie Grace Kani kisukali, Auntie Grace Kani abaana tebaalidde, Auntie Grace Kani kano. Kyokka ne bwoyoza engoye tozitukuza. Kale wantama. Situuka ogende mu seefu yo osasula ow'engoye omutima mulungi. Nyina n'akamwenyu. Nkyalina akamwenyumwenyu sinnanyiiga. Olina akamweno. Maama Brighton. Ngenda kunyiiga nti olwo. Anti olwo ngenda kunyiiga nsooke wali wembadde. Tulabemu akazannyo. Maama Brighton nkugambye ani ajja kiddemu. Babi. Beya baby se baby ajja ali ku engombo giwulira. Sibe mizina. Ate olina omuwere ajja. Abawere batambula. I said my boo. Saidi atajjiddewa. Dear baby. Saidi yani. Omusajja wange. Oba tobitegedde. Ye Saidi. Kale baby, honey, pupo, suso, anything. Bitwale nti byebyo. My Brighton osobola okusituka oba nkubire 911. Auntie Grace, nabayo. Ulira kankunyumize. Muliraanaawo. Yakuteredde eddagala mu mulyango. Nze nkedde ne ndijjawo. Naye bw'oba bye mu bulumi wee butyo. Ngongobye nga tofunyeewo n'otwala okusala Saidi. N'otala okusala. Mwanje? Kalinzite. Ndyaniriza. Totidde? Ne kanfe. Kati manyi kye ngenda okukola? Omanyi kye ngenda okukola? Ngenda kufuna omwami. Ngenda kufuna omwami wange. Omanyi obeerawo n'olowooza Maama Brighton toli mugezi okusinga abalala bali ku mizigo. Ngenda kufuna omwami wange Auntie Grace. Kigenda kukuluma. Nafuna omwami. Walawo kuba okuliridde Maama Brighton. Angende nfune kitonsa. Celebrity track.